gwe musingi ogugamba aha al-islam salam obusiraamu mirembe mudalasa eyaggwa twakanyiza wamu nga babagezi ekigambo ekyo kinyumira buli omu ekyaki ekyemirembe bo tebakyagala kikome ku bo bokka yayagala yabeere mirembe nga n'amakage gali mirembe Allah bw'amuwa abaana ng'abaana be banange Allah asobola Allah w'ekitiibwa tewali kyatasobola nsaba Allah akituwe olaba otya omusaze Allah n'amuwa abaana abalenzi n'abawala naye mu baana be 40 nga temuli n'ogu atasaala mbuza kisoboka kuba nedda nsaba Allah akituwe bane nga amaka gali mirembe ng'abaana be temuli n'omu atasaala balya na 7 bonna nga basaaze abasajja mu bo nga basaaze bajjama era nga talina n'ogwasala birevu nga bonna engoye ensiramu fesita bwe nga nsiramu basaaze bajjama bakolagana bulungi ne baazi baabwe tewali abakaaba si babbi abawala mu bo nga tewali yafunye lubuto ku lujja akulamu yafumbirwa nga bali mu bufumbo obusiraamu mirembe al-islaamu salam obusiraamu mirembe va ku gino emirembe ejja kiyita mu lujja nze si gye ŋŋamba nze ŋŋambe emirembe ejja ddala nga ddala mirembe wallahi teri asobola gituukako okuggyako nga musiraamu ng'ali ku busiraamu origino kubanga wabeera ku busiraamu origino kiba kitegeeza nti obusiraamu bwabutambuliza ku misingi nga misingi ki nga guno guyitibwa obusiraamu mirembe muki mu nsonga zonna ffe kyetukolera kyekyo bulaba tetusala birevu sigama tetumanyi wali saaluuni nedda nga bwe kiri ewamwe bwe kiri n'ewaffe n'ew'omulala abasalafu naffe tulina abooluganda nga bannabbidaa baali ennyimbe tebatulabayo ate basoma mawuledi tetulinnyayo ate olukuŋŋaana bwe luba nga lusiraamu ndowooza naawe bimanyi ffe tusookayo mu kuziika ate mu kumanyagana awo nga tulumba kasita bakisiinyaako nti ddwayo 40 tetulinnyayo kyogamba ab'ebika byaffe abafamirizi zaffe twabakyawa nedda ffe tulina kyetugoba ffe twagala kabuli zaffe tuzituukemu nga zijjudde emirembe tutya nnyo okukola ekintu ekiviirako kabuli zaffe zijjamu emirembe kubanga naye tukubamu akafaananyi ng'otuseewo bwomu bwoti n'otuukayo nga teri mirembe naaka kyekidirira ansa gy'olina yentuufu miranga era bambi nga weegomba okomewo ku nsi bw'obanga kikumazeeko emirembe mu kabuli nga kulya mbizi oba weegomba okomewo ku nsi olwongera okulya mbizi bibuuza abagezi babyebuuza ne batereeza kati omusaza singa atuuka mu kabuli n'atuukayo nga teri mirembe malayika ne zimwanjulira ng'ensonga eri egi kusala birevu kati aba yeegomba akomewo ku nsi atandikirewo yakoma mu kusala ebirevu kyebayita nadaama min haithu la yanfau nadamu okwejjusa okutagasa bannange ffe kyetugoba
era mu ddalasi ya leero neweredde ogamba abasaza abatannafa abasazi b'ebirivu bannabbida abasomi ba bayibuli ababi b'ennyimbe simanya bazikiri kalenge basomi ba katikisimu bannabbida bonna neweredde obagamba uli ekigambo kino sagala kwogera kya busiru ekitaliko misingi ekitaliko bujulizi nti mwali badde mutu eyungako ekisingedde okugamba wabula njagala bagamba nti oba mwagala siwulira oba mwagala oba temwagala lwampaka mutwe muveeyo eyo mu buvorongotozi pasi nga temuufe mweyunge ku gurupu y'abasiraamu abali ku busiraamu origino mubamanyi mubalaba ne be gye basalye mumanyiyo era neweredde mu ddalasi ya leero okutegeeza abasaaze bannaffe omusingi guno bannange gunyumisa eddiini ng'otambuliza eddiini yo ku busiraamu obusiraamu mirembe ogwo omusingi kimanyi gunyumisa esswala nuyingira mu sswala nga toyagala eggwe ate omulala abanga atudde ku maggwa al islaamu salaamu lwaki olaba gy'olaga gw'onoonya mirembe paka wa paka mukabbuliyo jannatu adnin yadkhulunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولي القرآن يكتبوا mungeri yokakasa omusingi guno mu mitima gy'abasaaza abatannafa mbasomeddeko mu ssuura gamba mu suratu Ra'd ne suratu Yunus nga kyekiriyo mirembe da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam mirembe wa mujjana mu ssuura eyitibwa Yunus mu ddalasa eyaggwa ku nsonga gye tuliko nakulambuza ebiriyo okuva kwa aya y'omwenda paka 11 mu ddalasa yalio kankulambuliza ebiri mu suratu Ra'd ku mulama gwe tuliko olabe ng'onoddayo kubanga gyali omusaaze nga ye yayawukana n'omusingi guno abantu bawangala nabo nga batuusako mpozi twagamba opposite y'emirembe mitawaana nga yabatuusako era bakaaba nabagamba kumanya kifu waliwo hadithi eraga nti omukyala yakola ekitaliyo n'atuusa ku kapa emitawaana Allah n'amuteeka mu muliro kati ate butya ogituusa ku muntu munno ne bwaba mukafiiri
n'omumalako emirembe nga gwensonga nga tokimanyi waliyo ekiyama olaba okwekika mu maaso ng'ogenda mu jjana oyingira ejjana nakusalako nakuloopa ewaani ewa allah onambuulire yankubira ki talina gy'alaga allah nkusaba oyingire mu nsonga zaffe omuntu ono yansibira ki nampaka obujulizi obw'obulimba ono yanzitira ki okalya dda bamaleeko emirembe ate oli w'amaanyi naye bajja gikumalako waliwo pulezidenti yakafa ebiseera ebyo n'abalina emyaka emito bamumanyi naye amanya kangasirikire nsaba allah akkiriza obe nga gwetegeera bamutta busi y'omu ku ba pulezidenti abaali abagagga nakati boogerwako yali musiraamu amawulire ge nafuna yali tayagala basalafu era nga bamalako emirembe nga musajja musazi wa birevu mukweyesa mulungi naggagga wallahi Sheikh Abdul Karim yasooka bitugamba yabituga tewuli mukaaba oyo musajja yali tayagala basalafu nga bakuba amasasi n'omulala n'akiŋŋamba n'omulala omu yatuuka n'okuŋŋamba nti waliwo bataakubanga masasi ng'atwala mu nnyanja n'ayiwayo bane nga omuddu nga yatamwa abasalafu kati yafa omala kuba n'emirembe naye bajja gikumalako mu kaseera w'olyetaagira emirembe bakwekika emaaso nga ddala talina gy'olaga oteekwa kumala basasula obusiraamu mirembe jannatu adin yadkhulunaha waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim allah bwati wegera ku jjanna mu suratu Ra'd nsoma aya akumeka ya 22 mpaka 23 awo wendi awo yatugamba ati allah walmalaika wulira bwino wani wali ekinyusi walmalaika abantu b'omujjana balibeerawo bali awo masanyu gaabwe simanyi ekitegeera eno bimuziki ono muziki obusenekerevu eno masala ga buli kika eno bamadamu simanyi ekisanyu eriri wali olitegeera otya baliba bali awo musanyu nsaba allah tuteke mu bbo bagenda okulaba walmalaika nga zimalayika yadkhuluna alaihim nga ziyingira we bali nga zifubutukawa allah yatugamba nti min kulli baabe nga zifubutuka mu buli mulyango ezimu zifubutuka eri simukitegeera ate endala simukitegeera nga zino nyeki salaamun alaikum ng'ekizireese nsaba allah atuwejjana kwolwo ekigenda okubanga kyekizireese kututooleraku kuuma emirembe ntya between you and bitonde bino tokosanga omuntu wadde omukolobolako tokosanga esswalayo wadde ogikolobolako kuma emirembe between you and your sala tokolanga bamukweyesa
tokusanga essalayo engoye zo zisiramule oli musaaza omubbi bikwatagana bitya inna salata tanha ani lfahshai walmunkar suratu rad aya 45 tekola makulu gyoli oli musaaze omukweyesa fa inna allaha la yuhibbu almusbilin mu hadithi mwambaka atugamba nti allah yatamwa bamukweyesa up to what extent mu hadithi eri mu bukhari yatugamba nti ma asfala min alka'bayn fahuwa fi nnar buli mukweyesa wa muliro hadithi eri mu bukhari fi sahih al-bukhari tokosanga salayo kirize salayo ogisaliremu mu mirembe etuke maaso ga allah mirembe tokosanga kabuliyo kikyetugoba sikwemalako mirembe fe abatasala birevu abatagenda mu lumbe wadde emmere y'omulumbe ne bwogituleetera tetugirya sigamba tetuwomerwa nyama tetwagala pirawo ogamba nedda tulina kyetugoba fe twagala tubeere mu baddu abo malayika zirigamba nti salamun alaikum bima sabartum emirembe gibeere kummwe olw'obugumiikiriza bwe mwakola byonna allah abimanyi nti kikuwalanya ab'omunda n'ab'ebweru wallahi kisoboka n'abafamire eyo nga balaba kisota bagamba kifaddi tukiwone kisoboka wallahi nga ne ku mulimu w'okolera balaba gusota lwaki tobafaanana mu kakikya waabwe bo kye bayita simaati kusala birevu nakuba bikalu nakusiba mataayi ate obusiraamu kye buyita simaati kiri opoziti ne bwogoola ekkanzu neetemagana neesala akakindo ng'oli musazi wa birevu wallahi toli simaati you are very shabby birevu wabisaze nga simese eyabiridde engoye zikoya ziringa gomesi oli simaati seeka laba obukyafu toli simaati ng'ate allah yatugamba nti khudhu zinatakum inda kulli masjidi mu surati araf inda kulli masjidi bwonogereko mu tafasiri allah yali ategeeza inda salati wa tawaf allah ayagala eva tubeere simaati naye mu mbeera zino ebbiri ayagala tubeere very simaati mbeera kyesooka ng'ogenda okusaala ate embeera ey'okubiri ng'owetolola kaaba awo allah ayagala nyo tulagirewo oba simaati neera bahaji agenda e makka ebirevu yabisaze bwatyo bagenda okwetolola ennyumba ya ma lakum la tarjuna lillahi waqara allah temumuwa kitiibwa kyebayita kweyesa allah takyagala wallahi neobeera mu toyireti ate omusaaze azireeta ne mumuzikiti ate ekyewuunyisa nga tewali anyega mwaka ku mwaka okutuuka mu maaso ga allah munnange nga kabbuli zaffe twazigobamu emirembe kutuukayo nga kabbuli mitawaana myereere ate nga tokyadda tolina wooyita naawe obimanyi basookako mbawo akadongo ne kavuga taniza ettaka mmeka ezo ogenda ziyitawa mbungenza okutuukayo nga kabbuli teri mirembe kati navuddeyo walabako avuddeyo bane mumbuulire mwazikako musazi w'ebirevu n'atolokayo oba wabi oba walungi tereera guluma ani yatankuulayo
abasomesa bakusanga ku muzikiti w'osaalya ne bakusomesa bwino onyikira kuyomba. Waliwo abatandise okunkola akakojo nabalabe nabo. Mane Allah yakola badde emitima, Allah yaluŋŋamya. Wallahi nkirabye emizikiti mingi. Eri abaddu nga basaze babirevu. Naye baagala nnyo okutuula mu ddalasa zange. Omanyi akakodyo ke baakoze kati? Bateekako masiki. N'atereera mu ddalasa. Yaloza kimu. Kakati omu wallahi nga Allah yemujulizi. Olwo ddalasa gye mbaddemu bwakoze. Nsaba Allah amuwemu obulungi. Eddalasa yange tagigwa. Ye Allah gwe ntegeeza amutegedde. Nyinza mbonengera nga atuuse. Ninga gaddewo kimakisi kimyufu. Bwantunuulira bwe bamutunulako eno eddalasa egenda mu maaso. Kati eddalasa neggwa. Nkyekubuulira we mbadde naye tojja mutegeerera. Kakati waliwo wenzize kati nga mu ddirisa wali ebweri w'omuzikiti nga tulina be tunyumya nabo, naye ngaawo sitera kusibiirawo era tansuubirawo. Kati nga yagala jje ayina gwayagalawo. Nga Allah yemujulize wallahi eriiso ligudde ku naddayo mangu nnyo ng'alinga atandabye naye nga ze mulabye. Amukubi nga tayagala nakuntunulako. Lwaki ndoza amenyize mubuuza nti ndaga ku bujulizi. Ebyo bibadde nakasero ku kitebe ky'abatabuliye, ku kitebe ky'abasalafu. Ate bino byali kutakuwaawo. Eddalasa ng'etudde nga bw'ogiraba bwino n'agenda mu maaso osimawo kitegeere nga omanyi eddalasa zaffe bwino ku bwino musiramu tasalabireko, musiramu takozesa nkoye. Kati mu ddalasa mwalimu nga basatu bakyemwa. Naye bambi byabakalubirira nga limu bw'atunula ku munne, bulimu bw'atunula ku munne. Ekyaddirira okimanyi nga Allah emujulize wallahi beetolangawo omwomu. Kati nga omanyi omusomesa bw'akola, kati ayinza okutunula eno olina alowooza nti tamulaba. Kati we baakola nga bw'alaba oli ali bw'alaba ntunudde eno nga alowooza nti ye mpola mpola ngenda okutulayo nga ng'omuyizi mulabako. Kati ate bwe ntunula eno nga wali kakati wallahi nga Allah emujulize wallahi waliwo omusiramu omusazi w'ebireevu omu Allah yamugezesa n'asigalamu bwogu. Nange n'ensomba bwino ku bwino simu okitegeera. Kino Allah n'akindagako. Nga bw'olaba kati bwindi bwe nti mwenna mbalaba. Kati wallahi omusiramu namulaba nga akola ki? Nga amagamaga. Yali anoonya ki? Nga ayagala kulaba waliwo anfaanana kweli. Nange nemuwa kabugapu nemanga atunudde eno naye ngenda okuzza amaaso neŋŋamba tojja gumaza mbiro. Mbuuza bannange tugende maaso n'okusala ebirevu tunaagumaza mbiro. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Allah ina wakulinze atajja kufuna. Gwe kola bwotyo nesi kyenkwagaliza naye oba wasalawo kukola bwotyo nga the more okuwulira bwino the more tukubisala Allah ajja kufuna. Bw'aba yafuna Gaddafi olina sente mmeka? Osaana omusiramu mwavu mwambala mivumba musazi wa birevu munabbi daawe nogamba neki kino
oyina sente mmeka Allah ajja kukufuna nkole ntya lekerawo fesi yo gimalako emirembe obusiraamu mirembe swezaffe tozera bwe zinyirira bani sima bakyenda bakyolaba wallahi ndakizuula dda n'amaaso gange gano aye nawe nsaba okizuula batu nakizuula abatasalabirivu tebakaddiwa nokireka bwonna ekirumba kati mwe twaliza kutegeera myaka gye nnyina nkusiba ate wallahi nze nakiraba dda bw'oba ojjukira omugenzi bahiga nga takubidde emyaka gye samyako busanirizi n'alumba naye fesa gimalako emirembe embugubugu zigenda okusala ziti golooza onyirira okuba osizeko ebizigo bana busiramu bweyina sisitemu enzijuvu nga Allah emujulizi wallahi nze nyina bato bange bangi naye n'abasiraamu nakati bambuuza gundi ye mukulu wo oba gwe mukulu ninge bangamba bato nnyo ne oba ggulo oba nasanze mwizi wange waawa naku nga bbiri oba yesterday ndowooza mwizi namusomesa dda mu primary y'erugo namuguddeko nanga neseeka tukula nze fesi yange nagiwa siwulira nze nagiwa emirembe gyayo sikendeezaako sikalakata sikongola eri ku origin naawe girabe mbuuza mwe njikuluusanya bana embuuza mmwe fesi yange njikuluusanya eri ku origin eri ku origin siranyumire nnyo okulayira naye nga nti oyinza kubagwa nti obambageta neze kyovula simanyi kunyumisa ddalasa wallahi simanyi kwogera bitaliiyo nti mpange kagundi kasitola ddalasa enyume nze sibimanyi ebyo sibisobola ndayira Allah yatonda wallahi bwegamba nti kyali bwekibo bwekyali kale bwe naleetinga story ne mbamu kengizeemu mba sigenderedde naye mba yala kubulya riyo nga bwekyali kati kino bakitegerako kituufu nakava mu kirasi mbadde ku Islamic College University abasaze bonna banjulira Sheikh Bukenya y'omu ku basomesa bange mbadde naye wali bansiibula naye nali nyimyako n'omu ku mukwano gwange muntu wavunanyizibwa amanya gasirikiddwa sijikira batali ku story ba story ki kati nyinza obutajijja nga bwe yakola story eyo kale kanjereke ne bannanga obusiraamu mirembe okufuna emirembe gwe tabaka nkyogera ntya mu luzungu Abdul Fatati Alwa teyaze mu luzungu kyogere ntya to practice go practicing obusiraamu bwotuuka myaka egiwasa namye ntya tomagamaga byabwenzi ebyo byabwenzi simanya nankani bigakyagaga nankani simagaki gonanya kimu ojja mahare osabe Allah kuwa mwana wa bendi omwase gotabaka busiraamu oyagala emirembe mu bulamu bwo oyagala emirembe mu kabuliyo oyagala obere mu baddu bali malayika bezigenda okutolera ejjana nga zibasindikira emirembe nkole ntya tabaka busiraamu origino totekangamu amagezi go obusiraamu gambe kuliisa ddyo twetekawo olugezigezi anti kasitoba bali bagamba nga oliisa ngalo nenze ndisa jiiko gwe totekamu ganankani ago
bugambe kulisa ddyo gwirisa ddyo otuse emyaka egiwasa wasa ate mba sirina sente siiba ize kale kankyatule bwe nti ate wallahi ge mazima buli lwova ku kyobusiraamu obeera mu kwemalako mirembe min haithu la tashuru ate gwe tekima nti wemalako emirembe gomanyi bikomaawo nti nsala ebirevu kasita nsala ebirevu bikomaawo kati feso ogimalako emirembe yogamba tekumalako emirembe يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله باتو باتووني من سورة النور تيمو جيري ngagendo kuwa ko bujulizi nti wali musaze wabirevu wali musaze muyiri ngagendo kuwa ko bujulizi nti wali musaze mukweyesa wali musaze mubbi wali musaze mwenzi nga si muntu munno wabula biyungo byo musoje baita fusilat Allah yogeramu ekyewuunyisa waqalu lijuludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay nagamba basaze abasiibi abasaze bebirevu njabasebera kwa azino balabe oli musazi wa birevu kitegeeza ki oli ku sikini yo ogimalako emirembe time egenda kutuuka naye kumaleko soko pe Qur'ani mbikuya surati Fussilat orabe taabu eriawo banange tuli bawoninge lwaki tusatukira mateeka ga Allah mu bitonde bigenda okuwaako obujulizi mulimu sikiniyo sikiniyo ntegeeza ki sikiniyo ntegeeza ki njogedde luzungu kati mu Luganda kyogere ntya isuulira Oluganda mulumanyi nammwe kwatako ndabe kwata ku lususu okyeŋŋamba ekyo okitegedde ndowooza ngani ayogera ono this one nga this one seba akanyuga ebigambo ono sono sono banange Allah wabuyinza kwolwo agenda kwogeza ng'ebigambo ebifuutuka gwe kalakata ebirevu kuyamulekyamu ebigambo bigenda kufuutuka sisobola kukwata wa wange ani atanamera birevu atukwatirewo tulabe ani atanamera byameze jangu wamma bagambe yawumulekyamu Allah agenda kwogeza ono tosikiramu nnyama oyo nga yayogera ng'agamba atya omuddu ono sagala kusonga kugwe kati oyo gwaba tulaze ng'alumiriza mu maaso ga Allah nti omuddu ono Allah wange mwokye kubanga yamalangako emirembe wateekawo ebintu byo yena n'abijjako nomeza ebirala ate nabyo n'abijjako nga teyekengeddemu na kati olya Qur'an ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون سورة شنو Fussilat aya 20 abasazi bebirevu mugende musomeko mu Fussilat okuva ku aya 19
Allah ayogerawo kyawo yayogera abajulizi balawyers abesimbu abagenda okulumiriza omuddu nga bamuwako obujulizi obukakafu nga tewali kuwayiriza kwonna mu bo. Yagamba sam'uhum amatu gaabwe wa absaruhum amaaso gaabwe wa juluduhum ne mwakivunde nammwe n'ensusu zaabwe sikiini amaliba gaabwe. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا bagenda kugamba ensusu zino nti lima shahidtum alaina mwe mwabaki temukimanyi nti bagenda tuteka muliro gwogamba ogenda kuwona gwe nenga ono ali biza ono yawa obujulizi nti Allah muddo yamalangako emirembe nga buli kaseera nkalakata komezako kajjako noleeta najjako nkusaba nkubireko edda bambi ekyasomesa inshallah. Waqalu lijuludihim abaddu bagenda kukayana nesikini zizi zaabwe nga bazigamba batya lima shahidtum alaina lwaki mutuwaddeko obujulizi. Nkyasomesa nkubirako eddako inshallah. Qalu antaqana Allah sikini zaabwe ensusu zaabwe zigenda bagamba Allah yatwatuza alladhi antaqa kulla shay oyo yatuza buli kimu kubanga kati olaba omumwa gwe gwatula si bwe kiri niyo gamba kyo kyangu mane ya Allah atonda oba gukola gutya sebo gumanyino okusala ku ddoboozi gumanyino okwogera akaama ne gubulira ali wano ng'olitawuli niba ne ya Allah atonda jalla jalaalu wallahi n'okwatuza akamwa nakyo وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بتينو كوغيرا musingi guno okugamba gutya obusiraamu mirembe bingi nebaza Allah kubanga tunayo tutuuse eddala si ya leero kale kanjigalewo nga nkuwa agamu kumanya g'abasiraamu bannamisingi abali ku bisiraamu origino be bayitibwa basalafu. Ani awakana oyo baga nti ndi ku origino kitegeeza musalafu era bayitibwa ba ahlus sunna wal jamaa. Ate buli linnya liriko bwino wadde simuleese gula baseeka yenna bwolaba erinnya ly'abasiraamu abali ku origino ng'olibuusabuuzamu buuza seeka yenna tebujulizi ki obuyimirizawo erinnya lino ku basiraamu abali ku origino abasiraamu abaddala era be bayitibwa alfirqatu najiya ekibinja ekyokuwona omuliro gwa Allah era be bayitibwa ahlul athari bannabwino b'ensonga zaabwe bwino ku bwino tebabageta tebafayo oba batono oba bangi bo tebabageta bagala bwino. Kati ate kankuwa okumanya gabali nabo bamanya abasiraamu abasazi b'ebirevu abasomi ba bayibuli abazikirikale nga babi b'ennyimbe abo abasoma amaduwa g'abafu ag'ebikungu sima duwa ya 40 sima ya duwa esembayo omwaka sima Ramadhani bulbulu Ramadhani tuyina mwe duwa ya
abo beŋŋamba abo bamukweyesa. Agamu ku mannya gaabwe be bayitibwa ahlul bidai, bana bid'a, naye n'erinnya lyabwe bayitibwa ba ahlul ahwa, bannannyini hawa. Hawa kye ki? Okwagala kw'omutima. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, olaba omuddu addira okwagala kw'omutima gwe n'akufuula Allah gw'asinza. Suratu Furqan, afa anta takunu alayhi wakiila. Amanyi baffe abanene singa ogerako mu tafasiri nolaba nga boogera ku aya ezo. Kati nga Ibn Abbas hibirul umma yatugamba nti alhawa, okwagala kw'omutima, ilahun yu'badu, gusanamu ogusinzibwa. Tokkiriza nga kusinkana Allah ng'oli min ashabil hawa, olekawo bwina alikkiriya mu kifo kikola tawuba n'ogattawo kuyomba. Bakuyambako otereze kabbuli osangeyo emirembe, kati ate gwe oyomba bu. Bannange twabaki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.